Oluganda ne bannyinaze mbalamusizaako nate mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Katonda olw'okutukuuma n'atutuusa mu kiseera kino nga tukyassa omukka ogw'obulamu. Abaagalwa, Mukama atuwadde omukisa okweyongerayo nate mu by'okuyiga byaffe bino eby'amazima g'ekiseera. Era ng'ekyokuyiga kye tugenda okuyigako kikwata ku Danyeri essuula ey'okubiri n'obwakabaka bwa Katonda. Ekyokuyiga kino mu byokuyiga byaffe ebisookerwako kiri mu nnamba ey'okutaano, n'olwekyo tugenda kweyongerayo tuyiga ekyokuyiga kino. Nga tetunnagenda wala tugenda kulaba ekyokusabako. Ekyokusabako kyaffe kisangibwa mu kitabo kya Testimony esooka peegi 306 paragulaafu eyokusatu. Mukama agamba nti obwakabaka bwaffe si bwa nsi eno. Tulindirira Mukama waffe okuva mu ggulu okujja ku nsi okussa wansi obuyinza bwonna amaanyi gonna n'obuyinza, asseewo obwakabaka bwe obw'emirembe n'emirembe. Obuyinza obw'ensi bunyeenyezebwa. Tetwetaaga era tetusobola kusuubira kwegatta wakati w'amawanga ag'ensi eno. Ffe we tuyimiridde mu kifaananyi ekya Nebukadduneeza walagibwa n'obugere mu mbeera engabanyegabanye era mu kintu ekikutukakutuka ekitajja kubeera nga kinywerera wamu. Obunnabbi butulaga nti olunaku olukulu olwa Mukama, olunaku lwa Mukama olukulu lututuuseeko lujjambiro ddala. Abaagalwa, Mukama atulaze mu kyokusabako kyaffe kino. Ffe obwakabaka obwaffe si bwa nsi eno. Tulinda Mukama waffe okuva mu ggulu ajje ku nsi eno, asse wansi obuyinza bwonna n'amaanyi gonna, asseewo obwakabaka bwe obw'emirembe n'emirembe. Obwakabaka obwo tugenda kubulaba naye ngeri ki gye bugenda okutandikamu okubeera nga buzimbibwa. Olwo nno amaanyi gonna ag'ensi eno, obuyinza bw'ensi eno bunyeenyezebwe. Era agambye nti tulina kusuubira kwegatta wakati w'amawanga. Abantu bangi balowooza tewajja kubaawo kwegatta kw'amawanga era wabeewo emirembe n'obutebenkevu, naye ekyo tulabye nti tekisoboka. Ekirala ekikulu kye tulabye mu kyokusabako kyaffe kino nti ffe ng'omulembe gwaffe we tuyimiridde mu kifaananyi ekikulu ekya Nebukadduneeza kye yayolesebwa, tulagibwa n'omulembe gw'obugere obuli mu mbeera engabanyegabanya ate era emenyekamenyeka etasobola kunywerera wamu. Bwekyo ne tulaba nti obunnabbi butulaga nti olunaku lwa Mukama lujja era lujjira ddala misinde. Katusabe abaagalwa nga tugenda mu maaso n'ekyokuyiga kyaffe. Tusaba. Kitaffe omwagalwa, tulamu butaggwaawo Katonda waffe, weebazibwe kubanga otuwadde obulamu okutuuka kaakano. Tukwebaza olw'omukisa gwe watuwa okutegeera amazima gano. Tuyambe Katonda waffe amazima gano gakole ebikulu mu bulamu bwaffe, gatukyuse, gatukulembere okubeera abawulize gy'oli Mukama. Tusaanyizibwe obwakabaka buno obutaggwaawo bw'ogenda okuteekawo Katonda waffe. Yamba awuliriza, yamba alaba ebigambo bino Mukama, bikwate ku mitima gyaffe ffenna wamu okututeekateeka olw'okusaanira obulamu obutaggwaawo. Kannema okwogera ebyange wabula ekigambo kyo kyokka nga nnuŋŋamizibwa Omwoyo wo. Ekisa kyo kitubeere Katonda waffe, otulage by'oyagala tubeere era by'oyagala tukole, kuyita mu kunuŋŋamizibwa Omwoyo wo Omutukuvu ne Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Amiina. Abaagalwa, Mukama yeebazibwe. Tumaze okulaba nti mu kifaananyi ekya Nebukadduneeza ffe omulembe gwaffe, omulembe ogwaffe tulabye wano nti gulagibwa n'obugere obuli mu mbeera engabanyegabanye. Tukimanyi nti ekifaananyi ekyo kiriko obugere obw'ekyuma ate n'ebbomba. Ekifaananyi ekyogerwako kye kino. Tuviira ddala eno ku mutwe gye tumanyi obulungi, ku mutwe nga omutwe olaga obwakabaka obwasookera ddala nga bwe bwakabaka obwa Babulooni bwe tulaba ku mutwe wano mu kifaananyi kino. Ne tuzzaako obwakabaka, ne tuzzaako Bumeedi ne Buperusi. Ne tuzzaako Bumeedi ne Buperusi nga bwe bwaddako awo. Ne tuzzaako obwakabaka obwa Buyonaani wano mu kiwato, ate ne tuzzaako obwakabaka obwa Ruumi. Olwo nno tutuuka ku nsi yaffe eya leero nga bwe tulaba wano ekigambo nti ensi ya leero gye tumaze okusoma mu obunnabbi ng'agamba nti omulembe gwaffe gulagibwa n'obugere buno obutali mu mbeera ya kwegatta wamu
era nga buli mu mbeera ey'ekintu ekikutukakutuka ebbumba. Tujja kweyongerayo. Tulabye obwakabaka obwo tuzze tubulaba bwonna, ne tuzzaako Buyonaani, ne tuzzaako obwakabaka obwa Ruumi, ate ne tusembyayo obwakabaka obw'omulembe gwaffe gwe tulimu. Tujja genda kaakano tujjuke ntuyiga ku Danyeri 2 n'obwakabaka bwa Katonda. Tugenda genda kaakano tusome Danyeri essuula ey'okubiri olunyiriri olwa 31. Danyeri essuula ey'okubiri olunyiriri olwa 31 watugamba bwe wati. Olwa 31 lugamba bwe luti ggwe, ayi kabaka, watunula era laba ekifaananyi ekinene. Ekifaananyi ekyo eky'amaanyi ekyamasamasa ennyo nnyini ne kiyimirira mu maaso go, n'engeri yaakyo ya ntiisa. Olwa 32 ekifaananyi ekyo omutwe gwakyo gwa zaabu nnungi, ekifuba kyakyo n'emikono gyakyo bya ffeeza, olubuto lwakyo n'ebisambi byakyo bya kikomo, amagulu gaakyo ga kyuma. Olwa 33 ebigere byakyo ekitundu kya kyuma n'ekitundu kya bbumba. Tuwulidde ebigambo ebyo era nga bwe tulabye ne n'omwoyo obunnabbi bwe yatunnyonnyodde. Yalaba omutwe nga gwa zaabu, ate ne kuddako omutwe gwali gwa zaabu, ne tulaba nti ekifuba era n'emikono bya ffeeza, ne tulaba olubuto ne tululaba. Tulabye ekifaananyi kino abaagalwa, ti omutwe gwa zaabu nga bwe tulabye, ekifuba n'emikono bya ffeeza, olubuto n'ebisambi bya kikomo. Ate ne tulaba amagulu kyuma, ate ne tulaba ebigere ebyakyo ekitundu nga kya kyuma, ate ekitundu nga kya bbumba. Tujja kweyongerayo era twetegereze olunyiriri olwa 34 mu Danyeri essuula ey'okubiri. Olwa 34 lutugamba nti watunula okutuusa ejjinja we lyatemebwa awatali ngalo, ne likuba ekifaananyi ebigere eby'ekyuma n'ebbumba ne libimenyaamenya. Olwa 35 ekyuma n'ebbumba n'ekikomo ne ffeeza ne zaabu ne biryoka bimenyekeramenyekera wamu, ne bifuuka ng'ebisusunku eby'omu gguuliro, ekyanda nga kituuse. Empewo ne zibitwalira ddala bwe zityo, n'okulaba ne bitalaba bbanga, n'ejjinja eryakuba ekifaananyi ne lifuuka olusozi olunene ne lijjula ensi zonna. Ebigambo bye ebisembyeyo bikulu, ti ejjinja eryakuba ekifaananyi ekinene lyafuuka olusozi olunene ne lujjula ensi zonna. Ekintu ekyo tukyetegereze nga bwe tukisomye. Ejjinja lyava ku lusozi ne likuba ekifaananyi ate lyakuba ku bigere. Mujjukire nti ku bigere oba ku bugere twalabye dda nti bwe wali omulembe gwaffe oba present world, bwe wali omulembe gwaffe, n'olwekyo ejjinja bwe lyajja lyakuba ku bugere. Ejjinja lyava ku lusozi ne lijja ne ligwa ne likuba ekifaananyi ku bugere, teryakuba walala wonna. Ekyo tukyetegereze, kye tugezaako okulaga awo. Bwe lyamala okuba ku bugere ekifaananyi kyonna kyabeeteneteka, ejjinja nga likubye ekifaananyi kyonna bulambalamba kyamenyekamenyeka, obwakabaka bwonna obwo bwasaanyizibwawo. Kiki ekyamenyaamenya ekifaananyi kino? Kiki ekyamenyaamenya ekifaananyi? Ka tweyongereyo. Olunyiriri olwa 34 twalusomye ne tugenda ku luddamu. Watunula okutuusa ejjinja we lyatemebwa awatali ngalo, ne likuba ekifaananyi ebigere eby'ekyuma n'ebbumba ne libimenyaamenya. N'olwekyo kiki ekyamenyaamenya ekifaananyi kino? Ekyamenyaamenya lyali ejjinja eryava ku lusozi ne likuba era byonna ne bimenyekamenyeka. Bwe lityo ejjinja lyava ku lusozi ne likuba ekifaananyi ne kimenyekamenyeka, kyonna nga bwe tusomye mu Bayibuli. Ka tweyongereyo. N'olwekyo ekifo kye tubadde twebuuza nti kiki ekyamenyaamenya ekifaananyi, si kirala wabula ekyamenyaamenya ekifaananyi ly'ejjinja. Ejjinja
likiikiridde ki? Ejjinja lino likiikiridde ki abaagalwa? Ka tweyongereyo tusome olunyiriri. Olwanamwenya Daniel Ssuula 2 olunyiriri. Olwanamwenya. Olwanamwenya Mukama agamba era kubanga walaba ekyuma nga kitabuddwamu ebbo era kubanga tusoma olunyiriri olwanamwenya lwanamwenya si lwanamubbiri. Era mu mirembe gya bakabaka abo Katonda ow'eggulu alissaawo obwakabaka obutalizikirizibwa emirembe gyonna, so n'okufuga kwabwo tekulirekerwa ggwanga ddala. Ggwanga ddala, naye bulimenyaamenya era bulizikiriza obwakabaka obwo bwonna, era bunaabeereranga emirembe gyonna. Obwakabaka buno abwogeddeko ng'agamba nti mu nnaku ez'abakabaka bano mu nnaku z'abakabaka bano Katonda w'eggulu alissaawo obwakabaka bugenda kuteekebwa mujjukire tuyiga ku Danyeri Ssuula 2 n'obwakabaka. Era agambye nti obwakabaka obwo obutalizikirizibwa era obwakabaka tebulirekerwa eri ggwanga ddala, wabula bulimenyaamenya ne busaanyaawo obwakabaka buno bwonna era ne bubeerawo emirembe gyonna. Bwetyo Bayibuli bw'etugambye, n'ekyo twekkaanye ebigambo ebyo. Agambye nti mu nnaku z'abakabaka bano mujjukire gye tuvudde emabega tumaze okulaba nti ekifaananyi ejjinja liva ku lusozi ne lijja ne likuba ekifaananyi naye nga likikuba ku bugere, era ne tulaba nti obugere gwe mulembe ogusembayo oba omulembe gwe tulimu. Kaakati olunyiriri luno lutugambye nti mu nnaku z'abakabaka bano Katonda w'eggulu alissaawo obwakabaka, era obwakabaka obwo bulimenyaamenya era ne busaanyaawo obwakabaka buno bwonna. Katweyongereyo. N'olwekyo mu nnaku z'abakabaka bano b'ayogerako wano wengezaawo okulaga wano, awo agamba nti mu nnaku z'abakabaka bano Katonda w'eggulu alissaawo obwakabaka. Katonda agenda kussaawo obwakabaka mu nnaku z'abakabaka abo. Obwakabaka bugenda kubeera nga buteekebwawo. Era obwakabaka obwo bugenda kusaanyaawo obwakabaka bwonna obubaddewo. Y'ensonga lwaki twalabye nti ejjinja liva ku lusozi ne lijja ne likuba ekifaananyi ekyo ne kimenyekamenyeka kyonna. Obwakabaka obwo kubuteekawo ate busaanyewo obulala bwonna nga bwe bubadde. Danyeri Essuula 2 olwanamwenya tusomye ng'agamba nti obwakabaka obutalizikirizibwa era obwakabaka tebulirekerwa ggwanga ddala, wabula bulimenyaamenya ne busaanyaawo obwakabaka buno bwonna era bulibeerera emirembe gyonna. Ekyo tumaze okukiraba abaagala. N'olwekyo obwakabaka nga bumaze okuteekebwawo bugenda kubeera nga bumenyawo obulala bwonna era bubusaanyeewo ate bubeerere emirembe gyonna. Obwakabaka obwo bwe bwogerwako ng'ejjinja erikuba ekifaananyi oba erisaanyaawo. Obwo bwe bwakabaka bwa Katonda obugenda okubeera nga buteekebwawo mu nnaku z'abakabaka ab'obugere oba mu mulembe gwaffe abaagalwa. Omwagalwa ggwe awuliriza ebigambo bino obwagoberera. Kubanga ejjinja likuba wansi ku bugere, terikuba kifuba, terikuba bisambi newankubadde omutwe, wabula likuba ku mulembe ogusembayo. N'olwekyo obwakabaka buno buteekebwawo nga olunyiriri olwanamwenya bwe lutugambye nti Katonda w'eggulu alissaawo obwakabaka mu nnaku z'abakabaka bano ab'obugere. Tujja kweyongerayo. N'olwekyo obwakabaka obwo tumaze okubulaba nti bw'ayogerako obugenda okubeera nga bukozesebwa okumenyaamenya obwakabaka obulala bwonna, okusaanyaawo ekifaananyi ekya Danyeri Essuula 2. Obwakabaka bw'ejjinja buno bujja ddi? Katweyongereyo tulabe obwakabaka buno bujja ddi. Obwakabaka obw'ejjinja atugambye nti mu nnaku z'abakabaka bano. Mu nnaku z'abakabaka bano wano we tulaba we tugezaako okulaga. N'olwekyo obwakabaka obwaleero nga we buli mu nnaku zaabwo, in the kingdoms of today, mu bwakabaka obwaleero nga we buli, Katonda w'eggulu atugambye nti waakuteekawo obwakabaka. Ennaku zaabwe kye ki? Bw'agamba nti mu nnaku z'abakabaka bano, abaagamba ennaku zaabwe
N'olwekyo kye ki? Katusome twetegereze ennaku za bakabaka. Ennaku Mukama mu Bayibuli bw'agamba nti mu nnaku zaabwe aba ategeeza ki? Tugenda kweyambisaako ku kyawandiikibwa kino ekisangibwa mu Lubereberye essuula 5. Lubereberye essuula 5 tugenda kusoma olunyiriri olw'omunaana. Lubereberye 5 olunyiriri olw'omunaana lutugamba nti ennaku zonna eza Seezi ne ziba emyaka 912 n'afa. Abaagala tuwulidde ennaku eza Seezi zaali ennaku 912 n'afa. Ate olw'ekkumi n'olumu lugamba mu Lubereberye essuula eyokutaano nti ennaku zonna eza Enosi ne ziba emyaka 905 n'afa. Enosi yamala ennaku 905 n'afa. Olw'abiri mu 7 lutugamba nti ennaku zonna eza Mesuseera ne ziba emyaka 969 n'afa oyo Mesuseera. Olw'abiri mu 3 lutugamba nti ennaku zonna eza Enoka ne ziba emyaka 365. N'olw'abiri mu 4 Enoka n'atambulira wamu ne Katonda so n'atabeerawo kubanga Katonda yamutwala. N'olwekyo Enoka ennaku ze nazo zitubuuliddwa tumanyi nti Enoka teyafa naye Enoka yatwalibwa. Atuwalidde ennaku ze yamala nti ennaku ze zaali ennaku 365. Enoka n'atambula wamu ne Katonda era n'atabeerawo kubanga Katonda yamutwala. Wano wonna tubadde twetegereza nti ennaku bw'agamba nti mu nnaku zaabwe ennaku z'omuntu kye ki oba ennaku z'omufuzi kye ki? Tulabye bano bonna be tusomyeko mu Lubereberye nga kiba kitegeeza nti nga bakyaliwo oba nga bwe bali ku nsi eno oba nga tebannaba kutwalibwa mu ggulu oba nga tebannaba kubeera nga bafa okuva ku nsi eno. N'olwekyo Mukama bw'atugamba omwagalwa nti mu nnaku za bakabaka bano nga bwe twasomye mu Danyeri essuula 2:44 Katonda w'eggulu alissaawo obwakabaka. Katonda w'eggulu alissaawo obwakabaka. Ndowooza tutegeera kye kitegeeza. Kiba kitegeeza nti obwakabaka bwabwe nga bukyaliwo nga bukyagenda mu maaso. Ekyo Mukama ky'aba ategeeza okugamba nti mu nnaku za bakabaka bano. Mu nnaku za bakabaka bano aba ategeeza nga weebali kubanga ennaku z'omuntu ze nnaku nga bwe tusomye mu Lubereberye ze nnaku omuntu z'abeerawo nga mulamu ku nsi eno oba omuntu z'abeerawo nga mulamu ku nsi eno nga tannaba kubeera ng'afuusibwa okutwalibwa mu ggulu. Bw'atwalibwa mu ggulu ennaku ziba tezibalwa ate era ne bw'afa ennaku ze ziba zikomye. N'olwekyo mu nnaku za bakabaka bano kiba kitegeeza nti obwakabaka buno bugenda okuteekebwawo Katonda w'eggulu bugenda kuteekebwawo nga weebali so si nga bamaze kuvaawo oba nga bafudde ne baggwawo oba ne baggyibwawo wabula nga weebali. Bakabaka ki? Bakabaka be tulabye ab'omulembe ogw'obugere. N'olwekyo mu nsi ya leero Mukama mw'ategeeza nti nga weeri etambula n'obufuzi bwayo Mukama w'agenda okubeera ng'ateerawo obwakabaka gy'oyinza oyita present world. Ensi yaffe eya leero nga ekyaliwo nga weeri egenda mu maaso Mukama yasuubiza nti agenda kuteekawo obwakabaka. Katweyongereyo. Bakabaka abo ab'obugere nga weebali obwakabaka buno obugenda okuteekerwawo obwa Mukama. Okudda kwa Kristo omulundi ogwokubiri nga tekunnaba. Obwakabaka buno bugenda kubeerawo ng'okudda kwa Kristo omulundi ogwokubiri omwagalwa nga tekunnaba. Manyi kisobola okubeera nga kikwewuunyisa naye okusinziira ku kigambo kya Katonda tusomye nti mu nnaku za bakabaka bano tumanyi nti Kristo okudda obwakabaka bwonna bugenda kuba buzingibwako naye tumaze okuyiga ne tulaba nga Mukama atugamba nti obwakabaka buno nga bumaze okuteekebwawo bwennyini bw'agenda okukozesa okumenyaamenya n'okusaanyaawo obwakabaka buno bwonna. Okusobola okusaanyaawo ekirala kitegeeza olina okuteekebwawo nga kiri weekiri n'osobola okubeera nga okisaanyaawo. N'olwekyo obwakabaka buno okusobola okusaanyaawo obwakabaka buli
obwakabaka obw'ensi eno obw'omulembe ogw'obugere bulina okubeera nga buteekebwawo nga ne buli weebuli so si nga bumaze kuvaawo. N'olwekyo ekiseera ekyo kijja kubeera nga Kristo tannaba kudda mulundi gwakubiri. Obwakabaka bw'ejjinja bwava wa? Ka twetegereze wa gye bwava. Obwakabaka buno bwe tumaze okulaba emabegako nti bwe bukozesebwa okubeera nga bukuba ekifaananyi ne kimenyekamenyeka kyonna kye tulabye nti bwe bufuzi obw'ensi eno okusaanawo, bwo obwakabaka obwo ne bubeerawo emirembe gyonna nga tebuliiko abufuga. Naye obwakabaka buno obw'ejjinja bwava wa? Tujja kusoma mu Danyeri essuula ey'okubiri, tugenda kusoma olunyiriri lwana mu ttaano. Danyeri essuula bbiri tugenda kusoma olunyiriri lwana mu ettaano. Olunyiriri lwana mu ettaano lutugamba bwe luti. Danyeri essuula bbiri olunyiriri olwana mu ettaano lugamba bwe luti. Agamba nti kubanga walaba ejjinja nga lyatemebwa mu lusozi awatali ngalo era nga lyamenyaamenya ekyuma n'ekikomo n'ebbumba ne ffeeza ne zaabu, Katonda omukulu ategeezezza kabaka ebiribaawo oluvannyuma. Era ekirooto kya mazima ddala n'amakulu gaakyo tegabuusibwabuusibwa. N'olwekyo tulabye nti ejjinja lyatemebwa ku lusozi awataali ngalo era ne limenyaamenya ekyuma, ekikomo, ebbumba, ffeeza ate era ne zaabu. N'amugamba nti Katonda w'eggulu alaze oba amanyisizza kabaka ebiribaawo mu nnaku ebiribaawo oluvannyuma era okwolesebwa kukakafu n'amakulu gaakwo makakafu. N'olwekyo ejjinja lyava wa kye tubadde twagala okwetegereza oba obwakabaka buno obulagibwa mu jjinja bwava wa? Obwakabaka buno okusinziira ku kye tusomye bwava ku lusozi era ku bwatemebwa ejjinja ne liwanattuka waggulu ku lusozi ne likuba ekifaananyi. N'olwekyo bwava ku lusozi. Olusozi luno lwa ddala oba kabonero? Ka twetegereze ensonga eyo obanga lusozi lwa ddala obanga kabonero. Ka tukyetegereze. Lusozi lwa ddala oba kabonero? Ka tusome. Tujjukira nti omutwe gwayogeddwako nti gwa zaabu, ne tulaba omutwe gwabadde gwa zaabu, ne tulaba nti ako kaali kabonero akalaga obwakabaka bwa Babulooni, ne tulaba ekifuba n'emikono nti byali bya ffeeza, ne tulaba nti ako nako kaali kabonero akategeeza Bumeedi ne Buperusi, ne tulaba olubuto n'ebisambi, ne tulaba nti ekyo kikomo, byali bya kikomo nga nako kabonero akategeeza Buyonaani. Ne tulaba amagulu ne googerwako nti go gaali ga kyuma, ekyo ekyuma ne tulaba nti nako kaali kabonero akategeeza obwakabaka bwa Ruumi. Ne tulaba ensi esembayo wansi, ensi ya leero, nga boogerwako ng'ebigere nti byo byali bya bbumba, ebigere byali eby'ebbumba n'ekyuma, nabyo twalabye nti nako kabonero akategeeza ensi yaffe eya leero nga bwe tulabye. Ne tulaba nti waliwo n'ejjinja eryatemebwa ku lusozi naye nga lyatemwako awataali ngalo. N'ejjinja eryo nalyo lyennyini sigamba nti jjinja eritudde wali, naye okusinziira ku bye tuzze nga tuyiga tulabye nti nako kaali kabonero. Ejjinja eryo nga nako kabonero era kabonero akalaga obwakabaka obugenda okukozesebwa okubeera nga bumenyaamenya nga busaanyaawo obwakabaka obulala bwonna. Bwe kiba nga kaali kabonero, kati ate olusozi kubanga tuli mu kwetegereza nti lwo olusozi nako kabonero, kiba kitegeeza nti n'olusozi luno nalwo lulina kubeera kabonero kuba byonna bye tulabye ku kifaananyi kino tuzze nga tubiraba nti byonna kabonero. Kiba kitegeeza n'olusozi luno nalwo luteekeddwa kubeera kabonero, si kirala kyonna wabula olusozi luno kabonero akalina kye kategeeza. Ke tuyigako nti kwe kwatemebwa ku lusozi olwo, kwe kwatemebwa ejjinja lino erikozesebwa okubeera nga likuba ekifaananyi ekya Danyeri essuula ey'okubiri. N'olwekyo olusozi nako kabonero.
Katusooke twetegereze olusozi lutegeeza ki mu byawandiikibwa kubanga tumaze okulaba nti olusozi nako kabonero naye ebyawandiikibwa kabitunnyonnyola amakulu ag'olusozi olukozesebwa mu byawandiikibwa gaba makulu ki? Tugenda kubeera nga tusoma mu Danyeri essuula ey'omwenda. Tugenda kusooka tusome Danyeri essuula eno ey'omwenda tusome olunyiriri lw'16. Danyeri 9:16 wagamba bwe wati. Olw'ekumi n'omukaaga lutugamba agamba nti ayi Mukama ng'obutuukirivu bwo bwonna bwe buli obusungu bwo n'obukambwe bwekoloobye buve ku kibuga ky'o Yerusaalemi olusozi lwo buve ku kibuga ky'o Yerusaalemi olusozi lwo olutukuvu kubanga olw'okwonoona kwaffe n'olw'obutali butuukirivu bwa bajjajjaffe Yerusaalemi n'abantu bo bafuuse ekivume eri abo bonna abatwetooloola. Tusomye ekyawandiikibwa ekyo nga ayogera ku kibuga Yerusaalemi n'aluyita olusozi lwe olutukuvu era n'agamba nti olw'ebibi byaffe n'olw'obubi bwa bajjajjaffe Yerusaalemi era abantu bo tufuuse ekivume eri abantu abatwetooloola. N'olwekyo wano ayogera ku Yerusaalemi ate n'aluyita olusozi ate n'ayogera ku bibi ate n'ayogera ku bubi bwa bajjajjaffe. N'olwekyo ekyawandiikibwa kino kitulaga nti ali mu kwogera ku bantu era yali afukamidde ng'asaba nga yeegayirira ku lw'obubi bw'olusozi lwa Mukama olutukuvu Yerusaalemi. Singa ekibuuzo kibuuzibwa nti wano yali asabira ki? Mu butuufu yali tasabira lusozi wabula bano be yali asabira Yerusaalemi ate ne Yerusaalemi yali asabira bantu ba Katonda. Wano kye yali akola kyali okusabira abantu ba Katonda be yayogerako ng'olusozi olutukuvu be yayogerako ng'ekibuga Yerusaalemi era n'ebyo bye yali yeenenya byali by'abantu ba Katonda. N'olwekyo olusozi lwa Mukama lwogerwako nga Yerusaalemi osobola okkiyita abantu ba Katonda oba abantu be. Ate olunyiriri olwabiri mu ssuula yennyini ey'omwenda eya Danyeri katusome olwabiri lwongereyo tukkaatirize. Awo bwe nnali njogera era nga nsaba era nga njatula okwonoona kwange n'okwonoona kw'abantu bange Isirayiri era nga ndeeta okwegayirira kwange mu maaso ga Mukama Katonda wange olw'olusozi olutukuvu olwa Katonda wange. Wano Danyeri alaga nti yali asaba era ng'ayatula ebibi era n'ebibi by'abantu be Isirayiri era ng'awaayo okwegayirira mu maaso ga Mukama Katonda we olw'olusozi olutukuvu olwa Katonda we. N'olwekyo wano ayogera ku bantu ba Isirayiri okwenenya kwe yali awaayo n'okwatula kwali kwatula n'okwenenya ku lw'olusozi olutukuvu oba ku lw'abantu ba Katonda Isirayiri. N'olwekyo olusozi lwe yali asabira wano si lusozi lwennyini wabula yali asabira bantu ba Katonda ng'awaayo okwenenya ku lw'abantu ba Katonda. N'olwekyo olusozi kitegeeza abantu ba Katonda mu byawandiikibwa okusinziira ku byawandiikibwa nga bwe bitunnyonnyodde. Si wokka ne bwe tusoma mu Zekkaliya essuula ne tusoma Zekkaliya essuula eno ey'omunaana era nayo ekitunnyonnyola ekintu kye kimu. Zekkaliya essuula 8 olunyiriri olwokusatu lugamba nti bw'ati bw'ayogera Mukama nti nkiddiddemu Sayuuni n'abeeranga wakati mu Yerusaalemi era Yerusaalemi kinaayitibwanga nti kibuga kya mazima era nti lusozi lwa Mukama w'Eggye olusozi olutukuvu. Mukama akiddiddemu Sayuuni bw'atyo bw'agambye n'abeeranga wakati mu Yerusaalemi era Yerusaalemi kinaayitibwanga nti kibuga kya mazima era nti lusozi lwa Mukama w'Eggye olusozi olutukuvu. N'olwekyo Yerusaalemi Mukama kyaddiddemu bantu ba Katonda boogerwako ng'olusozi lwa Mukama ow'Eggye era olusozi olutukuvu. N'olwekyo olusozi Yerusaalemi be bantu ba Katonda. Bantu ba Katonda be bakiikirirwa mu bigambo ebyo ne bwe tuba tusomye mu Isaaya essuula y'okubiri agamba nti awo olituuka mu nnaku ez'oluvannyuma olusozi olw'ennyumba ya Mukama lulinywezebwa ku ntikko y'ensozi era luligulumizibwa ku ntikko y'obusozi era amawanga gonna galilukulukutiramu.
N'olwekyo wano ayogera ku lusozi mu nnaku ez'oluvannyuma nti olwa nnyumba ya Mukama lugenda gulumizibwa lusukkulume ensozi endala zonna. Wano Mukama tayogera ku kirala kyonna, wabula ayogera ku bantu be, oba ky'oyinza oyita ekkanisa ye, nti ekkanisa ye egenda gulumizibwa mu nnaku ez'oluvannyuma okusukkuluma amakanisa amalala gonna ne buli ngeri zonna endala ez'obufuzi ekkanisa eno egenda zisukkuluma, eyiye enywezebwa era abantu bonna bagenda kulukuta nga bagenda mu yo. N'olwekyo olusozi lutegeeza ekkanisa ya Katonda mu bunnabbi. Abaagalwa, abantu bonna tulabye nti baakukulukuta kulumuluka nga bagenda eri olusozi Yerusaalemi mu nnaku ez'oluvannyuma. Era olunyolo olwokusatu mu Isaaya essuula ey'okubiri lugamba nti era abantu bangi baligenda ne bagamba nti mujje twambuke eri olusozi lwa Mukama, eri ennyumba ya Katonda wa Yakobo, era anaatuyigiriza amakubo ge, era tunaatambulira mu mpenda ze, kubanga mu Sayuuni mwe mulifuluma etteeka era n'ekigambo kya Mukama okuva mu Yerusaalemi. N'olwekyo era ne wano tulaba nti abantu boogera nti bagenda eri olusozi lwa Mukama, eri ennyumba ya Katonda wa Yakobo, n'ayogera nti eri Sayuuni mwe muliva amateeka n'ekigambo kya Mukama okuva mu Yerusaalemi. N'olwekyo wano abantu boogera kugenda eri ekkanisa ya Katonda, bwe batyo abantu bwe bagenda okulumulukuka bonna nga beegatta ku kkanisa ya Katonda mu nnaku ez'oluvannyuma, ennaku ze tulimu. N'olwekyo olusozi lutegeeza si kirala kyonna wabula lutegeeza, olusozi luno lutegeeza ennyumba ya Katonda nga bwe tusomye. Olusozi lutegeeza kkanisa ya Katonda, abaagalwa, nga bwe tulabye. N'olwekyo ekkanisa yeeyogerwako ng'olusozi. Tubadde twetegereza nti ejjinja lyatemwawa, kiba kitegeeza ejjinja lyatemwa kuva ku kkanisa. Abantu bangi wano babuzaabuzibwa nga bagamba nti ejjinja eryo ye Kristo, era oyo ye yakuba ekifaananyi ne kisaanyizibwawo, nti Kristo bw'alidda agenda kukuba ekifaananyi ekyo kisaanewo naye si bwe kiri, kubanga Kristo bw'anaabanga akomawo tumanyi abaagalwa nti tagenda kufubutuka mu kkanisa, kubanga ejjinja lyo wano obunnabbi butulaga nti lyatemebwa ku lusozi. Olusozi tululabye nti ye kkanisa. Kristo tagenda kuva mu kkanisa ng'akomawo omulundi ogwokubiri, wabula obwakabaka obugenda okukozesebwa, Mukama bw'agenda okukozesa okusaanyawo obufuzi obw'ensi eno, bwo Mukama atulaga wano nti bugenda kutemebwa oba bugenda kuggyibwa mu lusozi oba bugenda kuggyibwa mu kkanisa. Olusozi luno tumaze okulaba nti kkanisa, naye kkanisa ki yennyini? Ejjinja lyatemwa ku kkanisa, tumaze okkiraba, naye olusozi luno oba ekkanisa eno eyatemwako ejjinja lino, kkanisa ki yennyini eragibwako? Kubanga amakanisa mangi. Katweyongereyo. Tujja kusoma essuula ya Danyeri ey'okubiri. Mu ssuula eno eya Danyeri ey'okubiri tugenda kusoma olunyiriri lw'abiri mu munaana. Olunyiriri olw'abiri mu omunaana lugamba bwe luti, lugamba nti naye waliwo Katonda mu ggulu abikkula ebyama, era ategeezezza kabaka Nebukadduneeza ebiribaawo mu nnaku ez'enkomerero. Ekirooto kyo era omutwe gwo bye gwayolesebwa ku kitanda kyo bye bino oba bye biibino. N'olwekyo wano ki kye tulabawo? Tulaba nga annyonnyola nnabbi wano nga yannyonnyola nti kabaka Nebukadduneeza yali alagiddwa ebiribeerawo mu nnaku ez'oluvannyuma. Twebuuza nti kkanisa ki eno etemwako ejjinja? Wano tulagibwa nti obunnabbi buno kabaka ono Nebukadduneeza yali ali mu kulagibwa ebyo ebinaabeerawo mu nnaku ez'oluvannyuma. N'olwekyo ennaku ez'oluvannyuma mwe muli okulabikako kw'okwolesebwa kuno mu bujjuvu, kubanga Nebukadduneeza mu kwolesebwa ekifaananyi kino, Mukama yali amulaga ebyo ebigenda okubeerawo mu nnaku ez'enkomerero oba ez'oluvannyuma. Ffe tuli mu nnaku ez'oluvannyuma, abaagalwa, tuli mu kwetegereza kkanisa kyegenda okutemwako obwakabaka buno. Oba obwakabaka buno bugenda kutemebwa oba kuzimbibwa nga buva mu kkanisa ki? Erina kubeera, okusinziira ku kyawandiikibwa kino, kkanisa ey'omu nnaku ez'oluvannyuma. Tweyongereyo. Ekkanisa mu nnaku ez'oluvannyuma tulabye nti egenda okubeera ng'etemwako ejjinja lino, ng'etemwako obwakabaka buno busobole okubeera nga bukozesebwa okkuba ekifaananyi. Mu Danyeri essuula y'ekkumi n'ebbiri tugenda kusomayo olunyiriri olwokuna.
Olunyiriri luno olwokuna lutugamba nti naye ggwe Danyeri bikka ku bigambo, osseeyo akabonero ku kitabo okutuusa ekiseera eky'enkomerero. Bangi abaliddiŋŋana embiro n'okumanya kulyeyongera. Abaagala tulaba Danyeri wano ng'agambibwa okuteeka envumbo ku kitabo okutuusa ekiseera eky'enkomerero. Olwekyo kino ekyawandiikibwa kyongera otukakasa nti Danyeri obunnabbi bwe yaweebwa obunnabbi nga bubikkula eby'ennaku ez'enkomerero nga bwe tusomye mu 2:28 nga Danyeri annyonnyola nti kabaka Nebukadduneeza yali alagiddwa eby'okubaawo mu nnaku ez'oluvannyuma. Kye kimu ne wano ekitabo kyagambibwa okuteekebwako envumbo okutuusa mu nnaku ez'oluvannyuma oba ez'enkomerero, olwo ebintu biryoke bitegeererwe mu kiseera abantu we baddiŋŋana embiro eno n'eri era n'okumanya nga kweyongedde. N'olwekyo ekkanisa eno etemwako ejjinja lino kkanisa ya mu nnaku ez'oluvannyuma. Ka tweyongereyo. Mu kitabo ekiyitibwa Prophets and Kings, peegi 547, paragulafu eyookubiri watugamba nti nga tusemberera enkomerero y'ebyafaayo by'ensi, obunnabbi obwawandiikibwa mu Danyeri bwetaaga okufaayo kwaffe okw'enjawulo. Okuvaayo kiri nti bukwata ku kiseera kyennyini kye tulimu. Tukiraba abaagala omwoyo obunnabbi atugamba nti obunnabbi Danyeri bwe yawandiika bukwatira ddala ku kiseera kye tulimu. Era awamu n'obunnabbi obwo kulina okugattibwako okuyigiriza kw'ekitabo ekisembayo mu byawandiikibwa eby'endagaano empya. Sitaani akulembedde bangi okukkiriza nti ebitundu eby'obunnabbi ebyawandiikibwa mu Danyeri era ne Yokaana owakubikkulirwa nti tebisobola kutegeerwa. Naye ekisuubizo kitegerekeka bulungi nti omukisa ogw'enjawulo gwakubeera nga gugoberera okuyiga obunnabbi buno. Ab'amagezi balitegeera, abalina amagezi balitegeera. Olunyiriri lw'ekkumi bwe lugamba ebyo byayogerwa ku kwolesebwa kwa Danyeri okwali okw'okubeera nga kuggyibwako envumbo mu nnaku ez'oluvannyuma, era ne ku bikkulirwa kwa Kristo kwe yawa omuddu we Yokaana olw'okuluŋŋamya abantu ba Katonda okuyita mu byasa byonna. Ekisuubizo kiri nti alina omukisa oyo asoma n'abo abawulira ebigambo eby'obunnabbi buno era ne beekuuma ebintu ebyo ebibuwandiikiddwamu. Mu kubikkulirwa essuula emu olunyiriri olwokusatu. N'olwekyo omwagalwa awuliriza ebigambo bino bw'agoberera, wano tulagiddwa nti obunnabbi obwawandiikibwa mu Danyeri bwogera ku kiseera kyennyini kye tulimu. Era ne tulaba nga tukubirizibwa era n'okuyiga wamu n'okuyigirako obunnabbi oba ebigambo ebyawandiikibwa mu kubikkulirwa. Era ne tulaba ekisuubizo nti abagezi balitegeera. Abo ab'okubeera n'amagezi baasuubizibwa nti baakutegeera nti okutegeera okwolesebwa kwa Danyeri okwali okw'okubeera nga kuggyibwako envumbo mu nnaku ez'oluvannyuma. N'olwekyo tewali kubuusabuusa, ekkanisa eyogerwako ye kkanisa y'ennaku ez'oluvannyuma, kubanga mu nnaku ez'oluvannyuma obunnabbi bwa Danyeri bwalangibwa wano nga mwe bujja okubeera nga butegeererwa. N'olwekyo si kkanisa yaliwo mu biseera by'abatume, si kkanisa yaliwo mu biseera bya William Miller oba abalala bonna oba Abayudaaya, wabula kkanisa ey'okubeerawo mu nnaku ez'oluvannyuma, ennaku ze tulimu, yeeyogerwako obunnabbi buno nti egenda kutemwamu ejjinja oba egenda kutemwako ejjinja litandikirweko obwakabaka. N'olwekyo ekkanisa mu nnaku ze tulimu zennyini yeegenda okubeera ng'etemwako ejjinja lino oba ng'eggyibwako obwakabaka buno. Mu kitabo kino ekya Prophets and Kings kye kimu ekkanisa mu nnaku ze tulimu tumaze okukakasa era n'okutegeera nti yeeragibwa nti egenda kuggyibwamu obwakabaka buno, era obwakabaka obwo butemweko bukozesebwe okusaanyaawo obufuzi bwonna. Mu Prophets and Kings peegi 548 paragulafu esooka watugamba nti okuva mu kusitukawo era n'okugwa kw'amawanga nga bwe biragibwa mu bitabo bya Danyeri ne kubikkulirwa, twetaaga okuyiga engeri gye kitaliimu muwendo okweraga obwerazi okw'okungulu era n'ekitiibwa eky'ensi eno. Babulooni wawamu n'obuyinza bwe bwonna, obuyinza bwayo bwonna era n'ekitiibwa nga n'ekifaanana
ensi yaffe teddangamu kukirabako obuyinza era n'ekitiibwa eri abantu ab'ennaku ezo ebyalabika nga binywevu nnyo era nga bigumu nnyo nga byasaanawo nnyo era mu bujjuvu nga ekimuli eky'omuddo bwe bityo bwe byasaanyizibwawo Yakobo essula 1:10. Bwe butyo era ne Bumeedi ne Buperusi bwe yasaanawo obwakabaka bwa Bumeedi ne Buperusi bwe butyo nabwo bwe bwasaanawo era n'obwakabaka obwa Buyonaani era n'obwa Ruumi era bwe butyo n'obulala bwonna obutaliimu Katonda bwe bugenda busaanawo okuviira ddala ku musingi gwabwo. Ekyo kyokka ekisibiddwa n'ekigendererwa kye era nga kiraga empisa ze kye kisobola okunywera. Emisingi gye bye bintu byokka ebinywevu ensi yaffe by'emanyi. Abaagala wano tulaga obuyinza bwa Mukama nti obwakabaka Babulooni bwali bwa kitiibwa era nga bw'amaanyi nnyo naye olwaleero tebuliibwa era tebumanyiddwa na kumanyibwa. Bwamala ne busaanawo so ng'eri abantu bwalabikanga nga bunywevu era nga bw'amaanyi bwakubeererawo ddala naye bwasaanirawo ddala mu bujjuvu agambye ng'ekimuli ky'omuddo bwe butyo bwe bwasaanawo. Bumeedi ne Buperusi nabwo bwagenda n'obwa Buyonaani kabuba obwa Ruumi obwalagibwa ng'ekyuma nabwo bwe butyo bwagenda. N'atugamba nti byonna ebitalina Katonda nga gwe musingi bwe bityo bwe bisaanyizibwawo. Ebyo byokka ebisibiddwa mu kigendererwa kye nga biraga n'empisa ze bye bisobola okunywera. Lwekyo Mukama atuyambe okubeera nga tunyweza ekyo kyokka ekikwatagana n'omusingi ogwa Mukama. Ekitalina musingi tetugwana kukinywererako ne bwe kirabika nga ky'amaanyi kuba kiba kijja kusaanawo ng'obwakabaka buno bwe bwakoma. Tulabye nti obwakabaka bwa Babulooni bwagenda, obwakabaka bwa Bumeedi ne Buperusi bwagenda, obwakabaka bwa Buyonaani nabwo bwe butyo bwagenda n'obwa Ruumi. Leero obwakabaka obuliwo busibiddwa olw'ekigendererwa kye. Obwo busibiddwa olw'ekigendererwa kye agambye nti bwe bwokka obusobola okubeera nga buguma oba ne bubeerawo. Tulabye nti Mukama agenda atteekawo obwakabaka obutemebwa ku lusozi oba obutemebwa mu kkanisa ennaku ez'oluvannyuma. Obwo bwokka bwe bugenda okubeera nga busibiddwa mu kigendererwa kye era nga bubikkula empisa ze. Agambye nti obwo bwokka bwe busobola okubeera nga bwakuguma. Bugenda kuguma kubanga twalabye dda nti Katonda w'eggulu alissaawo obwakabaka obutalizikirizibwa obutalirekerwa ggwanga ddala era buyitibwa obwakabaka obw'emirembe n'emirembe. Obwakabaka obwo bwe bugenda okubeera nga buguma. Lwaki buguma? Kubanga butuukiriza ekigendererwa kya Mukama era bulaga empisa ze. Ate ng'omwoyo obunnabbi atugambye nti ekyo kyokka ekirina ebisaanyizo ebyo kye kisobola okugumirawo. Noolwekyo obwakabaka buno tulabye abaagalwa nti obwakabaka buno bwe bwakabaka obuliwo mu kiseera wennyini kye tulimu era olusozi luno ekkanisa eyogerwako ku bwatemebwa ye kkanisa eriwo mu kiseera kyaffe kyennyini. Mu kiseera kyaffe kye tulimu ekkanisa eyo nga si kkanisa ndala wabula ye kkanisa ey'Abanalawudekiya gye tusomako. Ekkanisa y'Abanalawudekiya gye tusomako mu Kubikkuliro essula ey'okusatu. Essula ey'okusatu okuva ku nnya olw'ekkuminennya n'okkirira wansi tumanyi Lawudekiya byayogerwako. Ebigambo ebigamba nti era eri malayika ow'ekkanisa y'Abannalawudekiya wandiika ebintu bino bw'ayogera Amiina, omwesigwa era omujulirwa ow'amazima, entandikwa y'obutonzi bwa Katonda. Manya ebikolwa byo nga tonnyogoga so nga toyokya. Waakiri obeere ng'onnyogoga obanga oyokya. Naye olw'okuba nti oli wa kibuguumirize tonnyogoga so toyokya, ndikusesema okuva mu kamwa kange. Kubanga oyogera nti ndi mugagga era neeyongedde ebirungi bingi siriiko kye neetaaga, naye nga tomanyi nti oli mugongobavu, omunaku asaasirwa, omwavu, omuzibe w'amaaso era ali obwereere. Nkuweerera amagezi okugula gye ndi zaabu erongooseddwa mu muliro osobole okuba omugagga, n'ekyambalo ekyeru osobole okwambala, ensonyi z'obwereere bwo zireme okulabika, n'okusiiga eddagala ly'oku maaso obeere ng'olaba. Be njagala mbanenya era mbakangavvula, nyiikirira, n'olwekyo okwenenya.
Laba nyimiridde ku luggi neeyanjula, omuntu yenna bw'awulira eddoboozi lyange n'aggulawo, ndiyingira gy'ali ne ndiira wamu naye era naye nange. Oyo awangula ndimuwa okutuula nange mu ntebe yange ey'obwakabaka, era nga nange bwe nawangula era ne ntuula awamu ne Kitange mu ntebe ye ey'obwakabaka. Alina okutu awulire Omwoyo ky'agamba amakanisa. Nolwekyo abaagalwa, ekkanisa eno eyogerwako ey'ennaku ez'oluvannyuma si kkanisa ndala wabula y'ekkanisa ey'Abanalawudikiya eyogerwako ng'ennyogoga tennyogoga, ebuguma tebuguma. Embeera eyo si nnungi, naye ekkanisa eyo Mukama gy'alaga nti agenda kugitemako ekitundu, agenda gitemako obwakabaka bukozesebwe okumenyaamenya obwakabaka obulala bwonna obuliwo mu nsi. Twalabye dda nti mu Danyeri essula y'okubiri-45 twalabye ng'agamba nti kubanga watunulira n'olaba ejjinja eryatemwa ku lusozi awataali ngalo ne limenyaamenya ekyuma n'ekikomo n'ebbumba ne ffeeza ne zaabu, Katonda omukulu amanyisizza kabaka ebiribaawo oluvannyuma era ekwolesa obukakafu n'amakulu gaakwo manywevu bye twabirabye nti ejjinja lyatemwa ku lusozi ne likuba. Nolwekyo buno obwakabaka buno obw'ejjinja butemwa butya mu kkanisa eya Seventh Day Adventist gye tulabye ekkanisa ng'ekkanisa ey'Abanalawudikiya? Obwakabaka buno bugenda kutemwayo butya ku lusozi luno? Danyeri essula 2 twalabye dda, Danyeri 2:3-4 ng'atubuulira engeri obwakabaka buno gye bugenda okutemwa ku lusozi. Bwagambye nti bwatemwa awataali ngalo. N'olwekyo ejjinja lino litemwa ku lusozi luno oba ejjinja obwakabaka buno buggyibwa mu kkanisa ya Seventh Day Adventist nga tewaliwo ngalo zikikoze, nga tewaliwo muntu yenna akikoze, wabula kigenda kukolebwa maanyi agatali ga buntu. Kyekyo ky'ategeeza mu Danyeri 2:3-4. Ejjinja lino lyatemebwa ku lusozi awataali ngalo, bw'etyo ne ligenda ne likuba ekifaananyi. Obwakabaka bw'ejjinja tumaze okulaba nti bwakabaka obulagibwa ng'ejjinja butemwa ku lusozi, butemwa ku kkanisa awataali ngalo. Naye bwo nga bwo kye ki kyennyini? Bwe tusoma mu Peetero ekisooka essuula, obwakabaka bw'ejjinja kye ki kyennyini? Mu Peetero ekisooka essuula 2:5 agamba nti era nammwe ng'amayinja amalamu mwazimbibwa ku nnyumba ey'Omwoyo, obwakabona obutukuvu, okuwaayo ssaddaaka ez'Omwoyo ezikkirizibwa Katonda okuyita mu Yesu Kristo. Wano ayita abantu be abayita amayinja amalamu. Mu Baluumi 12:5 agamba ffe okubeera abangi ffenna tuli omubiri gumu mu Kristo, era buli omu mmemba wa munne. Mujjukire ekiro ekisoose tulabye nga tuyitibwa amayinja. Wano twogerwako nti tuli bangi naye ffenna nga tuli mu mubiri gumu ogwa Kristo, buli omu ng'ali ne munne. Kitegeeza tulinga amayinja agazimbibwa bulimu ku linnaalyo. Mu Befeso 2:21 agamba nti Mwoyo ekizimbe kyonna mwe kizimbirwa nga kiteredde ne kikula nga weema entukuvu mu Mukama. N'olwekyo mu Kristo mwe tuzimbirwa ng'amayinja amalamu. Atwogerako ng'amayinja amalamu agazimbibwa mu Kristo okusobola okukola ekizimbe ekiteredde, ekyo kye tulabye mu byawandiikibwa ebyo. N'olwekyo ejjinja lino eryogerwako bantu ba Katonda, kubanga ebyawandiikibwa bitulaze nti twogerwako ng'amayinja amalamu agakozesebwa okuzimba ennyumba ey'Omwoyo, nga buli omu tuli bangi, buli omu yeeyawudde, naye tukozesebwa okuzimba omubiri gwa Kristo. Omubiri gwa Kristo ogumala ozzimbibwa ne kibeera ekizimbe ekiteredde obulungi ekizimbiddwa. N'olwekyo ejjinja lino eryava ku lusozi, olusozi twalulabye dda nti y'ekkanisa y'Abanalawudikiya, ekkanisa ey'omu nnaku ez'oluvannyuma. N'olwekyo abaagalwa, bw'ebanga ekkanisa eno ey'ennaku ez'oluvannyuma, ekkanisa ekolebwa ki? Ekkanisa si nnyumba oba ekizimbe, naye ekkanisa ekolebwa bantu. Ekkanisa bw'ebanga ekolebwa bantu, ekyatemwa mu bantu kiteekwa kubeera kiki? Era tulaba
nti olusozi nga bwe lufaanana era n'ejjinja bwe lifaanana bwe lityo, n'olwekyo ekyatemwa ku lusozi wano kiteekeddwa kubeera nga nabo bantu, kubanga n'ekkanisa ekolebwa bantu. Bantu bano be baggyibwa mu kkanisa ya Seventh Day Adventist ne bakozesebwa okusobola okubeera nga bateekawo obwakabaka bwa Katonda. Obwakabaka bwa Katonda okubeera nga buzimbibwa ku bo nga baggiddwa mu kkanisa ya Seventh Day Adventist, naye nga si maanyi ga muntu, kubanga ebyawandiikibwa bigamba nti awatali lyatema awatali ngalo. N'olwekyo ejjinja bantu ba Katonda abaggyibwa mu kkanisa, kubanga olusozi kkanisa ye, abantu abo abeesigwa abatono be baggyibwako ne bakozesebwa, so si kuddeko Kristo, kubanga Kristo tagenda kuva mu kkanisa. Olusozi n'olwekyo tulabye abaagalwa nti ekkanisa ya Seventh Day Adventist, ekkanisa y'Abanalawudikiya, ekkanisa y'ennaku ez'oluvannyuma. Ekyo tukirabye bulungi mu kyokuyiga kino. Ne twongera ne tulaba nti ejjinja nabo bantu ba Katonda, kubanga ekkanisa ya Seventh Day Adventist ekolebwa bantu, n'olwekyo ejjinja eryatemwa ku yo nabo bantu ba Katonda. Ejjinja lino lye tulabye, ejjinja lino oba obwakabaka buno obw'ejjinja bwatemwa mu kkanisa ya Seventh Day Adventist, so si mu kkanisa ndala. N'olwekyo gwagifuluma n'ogivaamu ng'olowooza nti ogenda lokolerwa bweru. Mukama mu bunnabbi atuyigiriza nti ejjinja agenda kulissaawo, naye lirina kutemebwa mu kkanisa ya Seventh Day Adventist mwalijja. N'olwekyo gye tulina okubeeramu tuwulire eddoboozi lye okutuusa ng'ekiseera eky'okutemako ejjinja kituuse. Ejjinja lino be bantu ba Katonda abasangibwa mu kkanisa ya Seventh Day Adventist. Ejjinja lino beebo ab'okusigalawo mu kkanisa eya Seventh Day Adventist. Wetegereze ekigambo okusigalawo kye nkozesezza kigenderere. Kusigalawo kitegeeza abamu baba balina gye balaze, naye abo ab'okusigalawo be bagenda okubeera nga bakozesebwa, be balagibwa ng'ejjinja lino erigenda okubeera nga likozesebwa. Kubanga agamba mu Zekkaliya 12:3 nti ku lunaku luli ndifuula Yerusaalemi ejjinja erizitowa eri abantu bonna, abo bonna abali ebinika balikutulwakutulwa mu bitundu, newankubadde ng'abantu bonna ab'ensi balikuŋŋaana okulirwanyisa. Olw'omulala n'agamba nti ku lunaku olwo Mukama alizibira abali mu Yerusaalemi, abatuula mu Yerusaalemi, aliba omunafu mu bo. Mu lunaku luli aliba nga Dawudi, era ennyumba ya Dawudi eriba nga Katonda, nga malayika wa Mukama ali mu maaso gaabwe. Mu Zekkaliya 12:9 lugamba nti awo olituuka ku lunaku luli ndinoonya okuzikiriza amawanga gonna agajja okulwanyisa Yerusaalemi. N'olwekyo Mukama agenda kufuula ekkanisa ye, oba abasigaddewo agenda bafuula ejjinja erizitowa. Ejjinja lino lyayogerako bantu ba Katonda bagenda okubeera nga bakozesebwa. Muganda we ne mwannyinaze, Mukama waffe yeebazibwe. Ku mulundi guno tugenda kufundikira ekitundu kyaffe ekyo nga tukikomya awo. Omulundi ogunaddako tujja kweyongerayo twetegereze ejjinja lino mu bujjuvu, era na bisaanyizo ki eby'okubeera mu jjinja eryo oba mu bantu abo abatono abagenda okutemebwa ku kkanisa ya Seventh Day Adventist. Olusozi luba lunene, ejjinja liba ttono mu kugeraageranya. N'olwekyo abantu abagenda okuggyibwako bwe batyo batono, naye nga be beesigwa Mukama bagenda okuggyamu abakozese okuzimbirako obwakabaka bwe obutalizikirizibwa yadde olekebwa eggwanga eddala. Ku mulundi oguddako awo we tujja okutandikira, tweyongereyo okwetegereza ejjinja eryo, tutuuke n'okutegeera ngeri ki gye tuyinza okubeera ekitundu ku jjinja eryo, naki kyennyini Mukama kyagenda okukola ekiragibwa nti lyatemebwa awataali ngalo. Mukama waffe yeebazibwe. Toweerabira okusubscribinga eri channel eno, okusharinga linki yaayo, ate n'okulayikinga, ate era n'okunyiga kkade. Buli kyakuyiga lwe kiteekebwayo obeere ng'osobola okufuna okutegeezebwa nti waliwo ekipya ekiteekeddwayo. Ekikulu teweerabira kusharinga mukutu guno n'abalala aba Advent basobole okutegeera amazima gano ag'ekiseera, kubanga ekiseera kisembedde nnyo eky'omusango gw'abalamu. Osobola okukomentinga, osobola okubuuza ebibuuzo bw'oba ng'obirina ku by'okuyiga.
Mu kiseera kino katukomaawo tujja sisinkana mu kitundu kyaffe ekinaaba kisembayo ku ky'okuyiga kino. Katusabe. Katonda waffe omwagalwa, tukwebaza olw'omukisa gw'otuwadde okubeera nga tuyize ebigambo bino ebikisiddwa eri abagezigezi n'obibikulira ffe abaana abato. Kkiriza Katonda waffe ebigambo bino buli afuddeyo okubiyiga bikole enjawulo mu bulamu bwe. Oyongere okutuwa omukisa n'okuwa omukutu guno omukisa n'abo abafuddeyo okugoberera ebigambo bino bikole amakulu mu bulamu bwabwe. Ffenna ekisinga obukulu tuteeketeeke tubeere Mukama mu batono abeesigwa b'onaakozesa okuzimbirako obwakabaka bwo. Otubeere mu byonna tukwegayiridde Katonda waffe nga tuyita mu kulungamizibwa Omwoyo wo Omutukuvu ne Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Amiina.